bagamba no mu meza fetwagala meza tulina abantu timu njagala kujja etimu y'abantu 8 njagala kujja na timu y'abantu 10 temusobola kunkolerawo ekyenjawulo abantu kale ne batusabanye dimanyi nebeera nene kofe tusiteeke era kyobola ne meza ezirimu size nnyingi ennyo era tekiri open nti waliwo table wabula kino ky'abantu baffe abantu tusabye nnyo aba meza za invite emeza bantu baguze meza bwe batusabye actually twande tetwagala n'abantu era twabagambye kale mukole milioni 5 buli meza jola bano milioni 5 abantu batusabye gusabe okuteekawo emeza awo wenyini gwe ogenda kukola mulimo ki wano because tulaba emeza sinakulabako nti oba oli ku sound olagira wa sound ndobo oli ku nze ndi munnamawulire oli timu aliyeni era abagenda eri mbagala bagenda era nja kugenda actually kuba ni munnamawulire abantu balina ati aliyeni asigaza naye nga aliyeni muntu wange fa abamu kubatandika aliyeni nga timu aliyeni mukwata abantu abamu ne batuma musubiyeko abayebe makindi musubiyeko abaana naye nga fere tupo wa muntu babeera nga upcoming azze nga tumulaba kachumbali tumuteeka nze wemba njagala aliyeni nsoka kubira gwe ne mu Sudan owayo musajja anatuwaka interview gwamanya ebiri mu camp aliyeni timu aliyeni no ekyokubeera nti nno mukwano gwange oba n'okubeera nno abantu batuuka n'okunvuma ku lulwo olw'okuba twali tubakola baana bangi nnyo batomu ddiiba dakisi mukyusa nga tubakola naye abantu nga batugamba mutusibeeko babukamingi naye nga tuwa abantu bonna chance ne ba tiktoka naye yavayo n'atwesiga nagamba bambeereddewo naye kambabeerewo so nga kyobola banno nga n'olumu okubira we mukubira agamba ajje tukole so yensonga lwaki nti nno obudde buno ndi wano naye ndi tiimu yonna ndi munnamawulire era bwogenda ku kyano yange ne palaso gyali era nenkyaja mbeera era amadde mmanyi ne showe gwe olinako omugabo nedda ssebo ni munnamawulire banasiima busiimi ne baŋŋamba babize Fangoni Forest eringa nga bwolaba Firebase eringa nga bwolaba Iron Island bayimbi tulinamu abayimbi bangi nnyo tulinamu Champion Gudo tulinamu Alien Skin yennyini tulinamu n'abalala bangi nnyo ate tukolagana n'abayimbi bangi nnyo Badaki Katero Yanga Mulo Aziza Zioni so buli kika ky'abayimbi tukolagana na Champion Gudo anayimbe Champion Gudo ante kateno obudde buno Alien Skin ne bwafuna accident oba ne bwalwala n'atajja sho Champion Gudo ajajjiku ogambye oli nnuto wa Palaso kiri kiti ewa Palaso amawulire kuba nina abaana benkolagana nabo abaliyo baŋŋambye stage yawedde nayo era enteekateeka eri mayidadi saana polisi yayilambudde olunaku olwejja abantu babirabe so wonna ninayo tiimu yange buli wamu tiimu yange gyeziri ez'amaanyi sikola nzeka mukama wange naye wano osobola okubeerawo naye eriyo osindikayo balipoota era nayo gendayo mukama wange siga ng'ojjako kyokubeera nno oli munnamawulire ate mubeera kati nawe olina mukwano gwo wabeerawo ne mikwano kasi aliyeni kyaliwo olina omubeererawo nene Palaso bakyali bafeera tubaagala era tubabeereramu nabo ne batubeereramu ogambye Fangoni Forest kibiina nga olaba Firebase omanye ebibiina ebyo bibaamu ne ministries kati gwe olinayo kifo ki siinayo kifo siina kifo kyonna mu Fangoni andi mu Sudan minister of what information era nange embeera njagala information mu Sudan yagimpa tugoberera nnyo protocol era ffe tuli bantu bakuumi baddembe tugoberera nnyo protocol bwe mbeera njagala information ngamba mu Sudan wa kiri kitya okitegedde naye omusajja aliyeni tumanyi wankwaccu enkya tetusuubira ku baana akakwacca nedda ekituufu kiri nti nkwacco festival gyeri wano kiringanga boonaggulawo enjuyo ng'ogenda mu kisenge naye noweekonako mu sitoowa banaye amanda go gakyalimu bwe kiri kati wantu twekonyewo obwekonyi naye Destiny nkwacco festival ate kati tukolagana n'abantu banyinya bataji nze sina kyenda kikozesa kyonna kyenywa sirya nkwacco sinywa mwenge sikola ki naye mwetuli onyumirwa ki mbulamu ng'ebyo byonna tobikola soli mwenzi tonywa bbiya tuli ki life tolya nkwacco kiki kyonyumirwa kyogituma kyebeera era nawe osobola okubeera otolina kyokozesa kyonna tekikujjako nga bukunyiga nnyo bunyuma ate era neebuuzo oba nnyinza beera ntya nga siriiko buli kaseera mmanyi njagala mbeera essobe ekigenda mu maaso nga nkimanyi tulayeko muyimbi ng'akola rehearsals sound check esembayo anti n'olunaku olw'ejjo twatadde oluyimba naziza zyo kitegeeza ki twabadde mu studio ffe buli kaseera tuba muli haaso buli kaseera muli haaso
era ogenda tulaba enkya anti tulina ennyimba esukka mwana kitegeeza ki naye olaga ojja ku amakanda wagaleese wano nedda era ngenda ye era luva wano ekindeese wano eno kubanga polisi badde ekola ena meeting n'okucekinga Are you proud of Aryan Skin? era sisobola kubeera nga siri proud of him because ye muntu avudde from nowhere. Aryan Skin eyo yali yagala kididi nga yagala kididi naye kitegeeza ki tino omuntu yenna bweyokkiririzaamu ensi ekuwa omukisa kyogala bawunsa yakikuba okuyisa omuyimbi yekkiririzaamu n'akikola so bweyokkiririzaamu byonna kasi omuntu yekkiririzaamu Aryan Skin ayinza osaba kolabu of course era kiri tugenda muwayo kolabu enteekateeka eri etya abamawulire mutugabira diti gundi zaffe ettaaga zaffe olunaku olw'enkya zigenda bwera oba leero ekiro nga temunaziba naye musirayikire enkya ku makya ate ow'amawulire bonna tewaliwo gwe tutamanyi sankyezi tewali wano amawulire ajja ku mulyango nga tebamumanyi